tuli live. No, tu premieringa kawungezi. Abantu nga bavudde mu byonna bye bakola. Yes. Naye abantu batwagala. Abantu batwagira bannange. Naye nabagamba eno kozi yammwe kubanga when I was sacked in 2014, I went back to my conflict resolution book. Some people do think that the courses are done to get jobs, but for me, I enrich myself with knowledge. Conflict resolution says that some people confront the problem, others wait it to be done for others, others give it to nature. Katonda ajja kijjawo. Yes. Kati nze kasanategeera nti bano bankubidde organic trade had a wealth of information about their activities. But kye baakola, a mistake gye baakola, they panicked. Hired thugs to kill me, poisoned me 5 times, targeted my family members, including my wife. Everyone is wondering how you survived. They killed my daughter and battered my son, Tamale bamujjamu amanyi. Naye baali tebamanyi nti M.i.S.O yaliwo. M.i.S.O nagitandikira mu State House. I had already observed their activities because they panicked. Oyo yali minister, president's office. Museveni antwala mu president's office as advisor. I saw the president in our last meeting at night. Museveni, he thought that I needed help. Yeah, when he give me a job, I will continue working for him. But there was no way I would work with these people. Tumwebaze was the leading up to today, is the leading Musokos in this country. Nalishinja kubeera wansi ne nalijja mutta. Was going to smash his head. Kati bw'obanga bulowooza, when you alienate me from the president, ne mukwata obwamawulire monitor, red paper, ne bunkuba. N'olutwe lwako nti nja kugenda. Kati ono ye munne waako yali alowooza. One suffocating economically. Museveni gave me a lot of things. You will submit. A printing press, a factory to produce items for NRM. This man sabotaged all of them. A Canadian came here and gave me money, grabbed it. The professor and others mobilized money for me, he grabbed it. The president gave me money, grabbed it. Thinking that I will either die because of lack of finances or I will go to him. He must come on his knees. Me to go to you, to come to you on my knees. I was determined to destroy this vice once and for all. Abaana bano gange eno y'aba mafia. Naddala akavubuka katumwebaze. Buli we kayita wonna kabbyewo. Kabadde kagezi nnyo. Ate nga Museveni bamuzannyira ku bwongo. Nti, you see, me I discovered this problem. I found out why was I sacked. Because Museveni liked me much. Bagenda nga ne bamugamba, nga bamugamba Mirundi avuma abantu akola ki nga Museveni tanyega. You mention Mirundi, he does not respond. He tells you go to court. Ewala balimba Kaliisa. Kaliisa ne mugamba nti listen to this recorded tape Museveni abagobye. Nga kazonza olutwe. Kali mu ministry bakajja mu president's office mukatiisa abantu. Nabagamba nti mu conflict resolution there are 3 options. You leave it to be done by others. You wait for nature. God, Katonda munnanga ali kitujjirawo. But those of us who are brave, abagaka kikuba ekijjo. I determined to destroy this organic trade once and for all. Kati bali bakola strategy enfu. Nti kalowooza. Ate Museveni naye Katonda yamuyamba. Ye yalowooza nti I needed a job. Kuba yamala kunhumiliating. Those bakirowooza nti if you don't humiliate him, he'll go. But I think Museveni realized my services.
Yenga alowooza tiwanfuula advisor mukolera. There was no way. I couldn't sit with the people who had hired thugs to kill me with evidence. There was no way I could talk to Tumwebaze when Tumwebaze, on evidence, I challenged him to take me to court. When Tumwebaze had directed a girl called Nabokera, lakini kiroya batte mukazi wange. Omwana bamukubye amanyo bagajeemu. Are you saying that this is a way of luring me into talks, or you are hardening me? My problem is that when you humiliate me, I harden. I was determined to destroy this, and I have destroyed it. What can about it? If we want to destroy this Kirongo people, imagine the president directed the Mulago people, not changing Gagun. Nekagenda yana lufirwako akasajja nekagenda emulago nono munne wako nebatisa abemulago abasawo bemulago. We can supply you at a discount mumbi tutundire. Where does this man slaughter people? Because the human beings are not reared in a farm. It means he has where these two people have slaughtering places. I know their hospital where they slaughter and taking them outside is impossible. Don't you hear? Ngabagamba Uganda Airlines efunye direct flight to India. Yes. Yes. Ngabagala kutwala direct flight. Bagala kutwala biki? Organism. No lutwelwa. How can you go to Mulago hospital? Because you were stupid. That's why I'm saying banabane dukuli bali ku mutwe. You go to Mulago. When Museveni has directed, otherwise, we shall sack you. Kakati, if they can intimidate Mulago people who have a direct link with Museveni, how many ministers have they sacked? Chikola kakano kuda mukolana. Enkofire no jiraba. Mu tradition yaffe bagita yabamweyana. Omusambo gwe bayita bamweyana. Guba ne ssente, gugaggawaza, ate bw'otagukola bulungi, onywa omwenge. Kunywesa omwenge ogunywesa enjaga. Gugusuula eddala. Why have I done it? I was watching a meeting where Mwenda was telling them, this man, I didn't know nti Mwenda ebyamalo gabimanyi. Nali simanyi nti Mwenda amanyi ebyamalo. Mwenda yabagambye oyo omusajja alina omusambo gw'abamweyana. Mukambwe nnyo. Gujja basuula eddalu. Mujja keera ku makya nga mwambadde amasuuti gammwe. Mugere ku makya mweyambula. Which is possible. Oyo omukonyeezi omulebesa mu Kampala bw'ati. Nakono n'olutu lwako. Ne bambula empale mu kabiri. Kayinza okunya mu kabiri. Nyinza okunyesa mu nnyonyi. N'ositama ne gali naniyamu. Ogenda okuwekinga apu ng'ennyonyi oginyeddemu. Bakusudde ku next flight. Bw'ati bumanyi nti nze mbukuba. Kakati Mwenda yabagambye. Oyo omusajja ayina bamweyana. Eno y'enkofiira y'abamweyana. Bamweyana essuuti egundi. Kutiya. Naye ate kutiya sizina eza bulijjo nti ojja jjambala okabe ssente. Eno enkofiira yennyini egula miliyoni ezi. Eri egundi ekanzu ate eri endala eriko amagondogondo gye bampeera egindi Zanzibar ya bukadde 10. Ndaba ne Museveni bwagenda bamukwasa awo engabo, bamukwasa amafumu. Ezo siri ordinary. Mulabika mulimu akagundi gundi. Siri ordinary nga bukitegeeza nti wayiwoliya. N'ebiro ebyaffe tubizanyirako. Kati from day one nategeera netiwaka y'omwana. Tumwebaze introduced this business in Uganda. Kuba yali ekolebwa mu ngeri bbiri. 500,000 Ugandan girls. Bakola amakampuni gaabwe nga Nakalema alwanyisa abalala. So these people, these girls, as I always say, were killed in India alone and their organs extracted. Era mukazi wange baali musene babimugjamu. Akawala bake, naye nkanoonya. Bukalimbula nditakita wako banyina wako. I would be looking after orphans. I see. Yes. Omukazi nga bamutwala. Yes. Bino byonna ebyokutta abakazi temwabakeberanga. Era byali biva ku kasajja kamwako. Ate poliisi yatugamba simanya ericho killing. No. Simanya Sam. Anti nkubuulidde mu baali temumanyi nga be babuzaabuza. Akaana kali kakati tutuuse ku conclusion.
if we want to eliminate this vice once and for all, tumwebazi must be arrested. Diana must be arrested. Nabulegi must be arrested. But the appointing authority Akulu must be arrested. seems not to care. Chimanyi. Museveni yabagambye ati kulebadde. Museveni hinted on the possibility of not allowing our children to go for other countries. Yes. Tebamutegedde. Museveni is aware nti abaana baffe babattirayo. Naye Muzeeyi, people mistook his statement or took it the way he said. People are saying tewali mirimo. Why do you say wejiri? Anti ye kikugasa ky'okugenda bakuttireyo. Kubanga what you don't know. Omuntu gwe batta ye yeesasulira bamuttireyo. Osasula ogenda ofe. Two, wano mu Uganda weesasulira mu malwaliro kozi bagenda kukola ki? Kutta. Era akasajja ako n'oluterwako. Recently, ngenda kukubira akataabi. Recently, kava mu cabinet ku Monday ne kasomesa be baali bali ku routines abasawo how to kill. Kawakane nkakube. Kakati eno network anasalawo kuba nkube. Kati bali bakola strategy tumwavuwazi agenda kufa. Yes, the doctors had estimated that I would die in 3 years. Kakati I'm 10 years. Why? Medication. I have very big friends. Kubabu akasajja ako kaze kajoga buli wantu government printers. Mwegondi Kampala ni kuni ku bantu ni kabanyala kuni kania. Kazo kane kabadimba bukaine edoko kasimanyi kagundi. Mbo kagundi. Kachwezi. Nga kalijjawa. Kachwezi akakulya mu gundi wali obuchwezi. Nga kakola enkoye zaabo. Kakola political stories. Kakola ki? Kakati today. Even Museveni has directed Mulago. Natwala n'abaana bweru baba training. But why doesn't Museveni mention these things? N'ababe mwebali. Museveni tayinza kugenda kugamba bajja mugamba if you know nti bano batta abantu. Tell the police to arrest them and charge them with murder. Surrender them to ICC. If you know them, why don't you have the authority? Ngoyinza okugamba batugamba tebwolaba maama wo ng'akunamye tumugamba nti mama tuula bulungi era obwedde awo otunudde otunudde otya nnyoka ewakuzaala you tell her mama neiba gundi muliraano akuyita in the meantime akizuula nti waliwo something wrong. Kakati Museveni tayinza bagamba ti ne mu famire mulimu omusokozi ye omusokozi amukubye embookoze amukubye kumwogoloza. Somebody told him, do you know that Muzeeyi recently punished you? I'm a company akagaddewo biki. I'm punishing it internally. Kuba it is an embarrassment. Mulimu ebintu gwe kanka mulimu ebintu kaka byotayogeranga. Toyogeranga ku mukazi woni namusanze nani ne habusinga boy. N'omukazi ne bayitagana namusanze kubanga mumujja kuddingana n'eyimiji ya mwekoleki. Tukita meditation. You know churete. Let me assume mukazi wange si mwenzi. But if he is tempted, ne mukwatira mwenzi, mutema ku mutwe, mukola ki? Ukisirikira. Ukisirikira okimira. Resolve it internally. And you sit down n'omugamba ne mama lwaki wakinkoze. Wakinkoledde. Ayinza ogenda mu group waliko omukyala yagenda ku mpaka mu Seraton. Kati amataala nga tagamanyi. Bwakyalaba. Bawe namubuuza wasuzeebwa nti ku mbaga. How couldn't you tell ngawa? Nze one time nagenda era ku mukolo nga ndi wa Amawulire. Somebody told me nti ajja kuntwala ng'ava wazana kuno. Kozi yafunye malaaya. Sawa mukago ogw'ekiro nfuuwa mwenge. Kozi omusajja yakoze eki? Ye yagenze dda. Yeefumbye hoteri. Eyaŋŋambye okukola ki? Okutwalako. At that time I didn't have vehicles as I have now. I didn't have money to come. I walked. Natuuka ne ssaawa mwenda. I walked fighting stray dogs on the way. I see. Kakati unless you explain to your wife nti munnange waliwo yansuubiza okuntwala n'atakola ki era mbagamba it pains me okulaba omukazi atadde abaana be basatu ku boda nti agenda kukyala. Why? Gwe tokyala kyala bw'omu naye ennaku zino abaana bw'obaleka awaka bayinza omutta abakozi babatta bakola batya. Two, nti osanga omukazi ng'anva e Masaka mu ebyo ebibira by'empigi ssaawa 2
akutte enkota y'ettooke akutte enkoko oyo n'otegeera nti avaawa ava ku buko atwalira bba gwe totwala maama toyina mmotoka totwala emmotoka zigenda kuleka ate barelatives baffe bagezi especially abo bava ku bukoddomi bwaffe singa alagira omuntu ku kyalo omuluusi omulungi namulukira omukeeka ogulimu n'erinnya lyo kakati singa ajja nagwo asanga nawulireya tayagala kuddayo kubanga yazze ku buko nti singa akuleetedde omukeeka n'aleeta seggwanga yagijje ku kyalo naye yagyewoze kati nze nkola buli lunaku ne mukazi we naye enkoko gye yakuleetedde togiriddeeko kakati abaddayo omwantambo naye ebbanja lyayina olitegedde ayina omukeeka gwe yeewoze ayina enkoko gye yeewoze ayina ki abamu n'ennyanya bazigula wano I tell my people nti ogende waffe mu kyalo ndigende mu lusuku lwange ntemumu amatooke awo Kampala amatooke gagula ssente entono okusingawo kubanga buli olireese ate otuuke mu paaka ate mu paaka ow'ekigaali kati wakyali bakigaali owa boda alikuteera ekibuye era amakimane abantu baffe tebabala ate gabwerere ki all of the things are expensive nze mbagamba nti abagula amasuuti mu wino amakadde buli suuti gy'otunuulira nga bagikuguzizza ebaako damage kati bano abaana tubalaba abatambuza amakooti abatambuza amasuuti mu Kampala aga amasuuti ge galemerayo mu covid era bw'ogigula ebiwuka biba byagirya ebiyenje byagiruma yes bwe tokiraba nze nkubuulidde ate kati naguze yaki then it becomes expensive why don't I buy a new one abantu abedda badyanga nti ekiraka okuba ekiraka mu lugoye naye ekiraka ekipya ate bwekikomye olugoye werukutukira why don't you buy a new one yes kakati kyenkubulya kyekyo for me, I look at these people. Boba akola strategy encham. Let us remove him from the state house. Ato yomulenzi nako lujozi. Naleta doni mukwano gwe. Namunteka ko waggulu. Mbwa Mzembeera advisor ngafuna 1.7. Naye nga doni gwe balesa akola omulimu gwe kumuwuliriza mukole ayina obukadde musanvu. Omulenzi oyo n'obujozi bwe. Obumukubiza obujozi. 5 billion yazitwala. Nakola arrogance. If this man wants to access this 5 billion, he should go to New Vision. Gwanda gira wendaga. New Vision is an empty shell. Kabusenga yajiba najimalawo. Ono mwana bwenye it is going to collapse on his lap. Chifu. Kabusenga yajiba najimalawo. Singate chifu na back up. Ate yabba yeziteekawo. Kabusenga yatunda shares mu New Vision. Zagenda wamba bazikola kalulu. National Security Fund negula mu shares ne bategeera nti Bigirimana akimanyi ne bakuba Bigirimana Bigirimana afaanana ngazi Lukwago afaanana ngazi naye bo kibamanyi bo bakkiriza ne bakolera Museveni nze nagana kuba abasajja bano bambu mazeewo total elimination of the organic trade I'm telling you yakijagala kubuza mzee kakati nkugambe nti akasajja kano katumwebaza ke kaleeta omusajja gwe bayita Mulani. Unfortunately for Katumwebaza, Mulani was arrested in Karachi. Ne bamuwogeza. Ne bamusiba emyaka 7, emyaka 7 atangene millions of dollars 5. Tebwamuyamba. Kasambuza lutwe lwako lutwe. Mulani n'akwogera. Ne babutwala Hague. Njabba kubira akatambi nga buwoza mu Serena. To Chinese citizens who fled. Kenyan and the Rwandese. Akasajja kano nkakubira ddala nkamulirawo ddala ne munne waako. Bo bwalowooza mbu nja kufa. Ne busiba ssente zange zonna. Kankubuulire Museveni ebintu bye yampa. At times I am angry about Museveni. But at times I sympathize with Museveni. Museveni yabaga nti omusajja oyo ayambala obukofiira bwaffe. Tumukolere factory. Abutukubire. Naye nga nze nkimanyi. Era baagala kunfuula muki. Bajja kuweerezangayo abantu baabwe bantawanyi. New Vision n'ekikolera ddala buyamwe.
oyo omulenzi wali musayiningisiza olwo ideas yazitta n'agenda ne wakabusenga n'amubuuza nga Museveni ampadde ki printing press oyo omulenzi yennyini kubanga yo obujozi bwe bwali bwe buti tiyamanya nti obwa president's ambitions nze nziyinako ki tewali agenda kumuwa bwa president era kati akifiiriddemu president's ambitions no more political clout no more family emuvuddemu kubanga toyinza kubanga ebuwo baleseye nti namba nobba omukyoma ku sigiri these are well-set people batta batya abantu Museveni kan dogo wichikula nali musimba eddogo nakakati yazeye mudogo nibamuleta emisinde nakano kakizunza lutwe yes nakaleeta ne mulamu wako nekagoba lukwago yasirika akulo must be arrested akulo yabadde akola deal zonna the wakulo treated lukwago nebamuwana obutwa ku lukirwa akulo if these two people don't run away from here they will be like ndiwulira va mu kasoli ndiwulira batema ndiwulira va mu kasoli ndiwulira bakongola ndiwulira va mu kasoli bamuokeramu tumwebaze akulo na buleki mulamu watu mwebaze if they don't leave this country for safety the people are going to pounce on them and kill them. Why? The population has known bani abali basokola abantu kakati buli muntu yenna yafiira omulwadde we mu ddwaliro eyafiira omulwadde we mu covid ategedde abaabata bagenda battira wano akakasajja kalina alternative age is to go to Hague, surrender himself to Hague with his mulamu nabulegi failing to protect patients in hospitals and akulu because of his role alone in removing Lukwago. I see. Kuno talina bwawonera if we want to dismantle president yakiyingiddemu naye era bamuwakanya kati bagenda kuttira bweru ati kati yabagambye ebyokutwala abantu ebwala I disagree with the president. Why? They are not every company ettirayo abantu abatta abantu abamanyi abaana 15 kampuni zani ezabatta za musajja ogwo bwe yamala obatta n'akomawo n'alyoka akyusakyusa kampuni ze n'aziggala arrest this one allow kambabuulire me am knowledgeable tuyinza okukkiriza mulenzi omu ne kizonza lutwe okufiiriza amakampuni amalala do you cut off a toy because of a jigger? No. You uproot the yes. There are many companies that are taking people nebakola era kanka kanjagala nkubuulire buli family ya Uganda yonna omutali mwana ali bweru is suffering abaana bayimiriza abali ebweru bwe batuyimirizaawo and let me give you examples. I cannot accept with Museveni. No, Museveni should deal with those people abatta abantu mercilessly. International community should move in. ICC yulaka sajja kano eyole mulamu wako eyole akulo eyole kana kakazi kanabulegi and their network. Do you agree that banabana bali ebulaya batukolera? I'm telling you. Anti nedda. Yagamba anti nze maze myaka 10 sikola. I've relied on friends, my relatives, and I have 2 doctors in America. How do I survive? Anti nkubuulira nze ndi musajja mukulu ekyo kyetaagisa baana bato era somebody told me nti bannamawulire abavudde wano ab'amaanyi ennyo omulimu gwabwe bwe bakola e Bulaaya olabirira abakadde kuyola biwa bakadde ate kakubuli omudduka bakakuyita manke kubanga bali abazungu kye bakola abazungu kye bakola bo baddira ba parents baabwe ne babasalendinga ku care centers ffe kati nnyaffe aweza emyaka 10 n'okusobe naye tumulaba kutusanyuka ate bw'otamulabirira ekiragiro ekyokunywa kiragira abazadde okulera abaana baabwe ate n'okubalabirira nga bakaddiye nisa n'obligation size emmotoka gye nasooka okugula yali ya nnyabo kamunyi n'amatoofu era yabuuzanga kan'amatoofu tekaakoze paka omukulu nakano kakizunza lutwe mu bwenjavu walangire nalimbatiye ekyankwanzi. He was going to kill them, determined to kill them. Bakubera mbagire udda najja kubajjawo. Museveni alleges that one waliwo emirimu. I don't know whether he has proof. Ata anakugamba atya nti mugenda bweru. But let me tell you,
nti nze Museveni kyalina okukola to find amagambo in Ministry of Gender. Because what the president, I think the president is not properly briefed. Museveni alina abantu abagezi ennyo naye batakozesezza except one, Bigirimana. You know what happened to Bigirimana? No. Bigirimana was permanent secretary of the Prime Minister's office. Nga ne first lady yali in Prime Minister's office. Mbaba zinakuba first lady. But Bigirimana protected the first lady. Ne baagala Bigirimana bamukole ki? Bamugobe. Bigirimana ne bakozesa Kazinda. I wrote a book about Bigirimana. And Bigirimana has written several books to defend himself. I see. Bamukubako nga bamutwala mu umeme. Kakabu shenga akembwa obubwa akafere. Waliwo Museveni yagula shares mu New Vision. Waliwo de konga aliyo shareholders meeting. Simanyi. Baka banama oba bamusasula. Kwati bwana. Kagaze zimiteri. Bigirimana Museveni namutwala mu Genda. Era nagamba Bigirimana ne mugamba nti my brother Bigirimana. We are all Catholics. Omanyi gwe yuzo kudde ebintu no birabanga minority. Dana issues. Bigirimana bwatuuka mu Genda yatambula ebweru n'akola protocols, agreements n'ensizi gye batwala abaana n'akisumula yenga. Bigirimana mu Genda n'akola youth centers kampiringisaani zonna ne ziddawo. Kakati ICC bwetayiteninga news around tumwebaze no munne bwe baniya ku bantu banyalako presence ambitions bw'oli omukoye weesubya obusika tayinza kujjayo mpapula nakamu tasobola tukuba bizindalo nadduka banga bintu byonna byayogedde byonna byabujerezi. I prefer to work with the northerners. Easterners are fools. Baganda good for business. Kati akagenda sebo mpapula byonna tubikube tukumalewo uyu byakyafudde bo president bwafudde bunereegamu seregerwamu akati Bigirimana bw'abama zaali zitambula bulungi ng'ayina nkugambye zaali zitambula bulungi era Bigirimana yakifunako pasent kana akasajja katumwebaze ne katwalayo entwe yaako Museveni n'akatwalayo katta byonna ekyali kikatutteyo investigation za ICC newandikira speaker ne bumukuba ne bawana nankabirwa njaka bakatambi kubaka this is the final battle biredala akalenzi kono okusirikanga katembye ennyonyi ne mulamu wako gwe kaleta ne kagoba lwako kwako talina baana nano akulu nadyali kwako namuwoba namusigira obutwakuluji akulu ayina okukwatibwa akulo ayina okunywererwa. We must destroy this group forever. Kubanga bweche bayina mbataddeko pressure kati beekukumi. Balinda nkubulidde nkugambye yafa gundi agenze. Kati waliyo bala. Yaje bala mwatunulire. Museveni ayite Bigirimana amulage bye yali akoze. Mukajja mune ntwe yako n'entwe. Akasajja ko be bakwatane ne bakafunza ki. One fulemu dapo case. Bakafunza ki nze nange nali luguddemu. Oyo omusajja wa hoteli kabafunza ki nange yali akubidde essimu nga bamutaddeko nga aliwo omuwala amulumirira nti yamukoze eki yamurepinze kati bakafunza ekyalowooza ayagala atabaganya omuwala naani kozi buno bwagala kutwala minisitule ya Genda kulina gibeeramu n'olutwe lwako. That's what Museveni doesn't know. The moment Museveni removed the Hajati Mukwaya and Bigirimana n'ateekayo kano n'olutwe lwako. That's when he killed everything. I see. Yes. Look. Kyali kikutte. Kusooka. Bayisa ne Amawulire. Konga tekagenze kukola n'olutwe lwako. Kali kagenze kutta bujulizi. Naye yatta project za Museveni. Nkugambye akasajjako n'olutwe lwako ke katta project za Bigirimana. See what Bigirimana has done in judiciary. Yazimbye. Twawazezi. Temuli kitaliimu. Jimu z'abalamuzi conferences we banaabira ekiwa office zaabwe ku billion buli tawa yatutte billion 5.7. It looks like
Museveni tayagala muntu ali popular. Bamukuba. Muntu alina wakoledde. Bubadde buyina network n'amawulire gaabwe agamonita ag'obusiru ne bukedde. Twawona red paper. Buyina amawulire ako kalina olutwe. Kawamba amawulire gaako noono n'awamba amawulire oyo. Bwe bajooga ensi. Emmandu ebakuba nebakuba nebakolera Museveni. Amaliriza bamusasudde bubi. Kankubuulire. Amaliriza bamugobye. Kaakati Kadaga baamukuba lwaki? ICC yamwandikira ebbaluwa. Report nti abaana bamwe 1500 babatidde buye. Nannyini ensi okubeera omuko obulamu bwe bwonna akubiddwa emmandwa. Mulaba ali hambo kati mukubye erumba emmandwa mukubye mumazeewo. Batayinza mukubakamaanya. Naye kiteeberezebwa. Ulira. Nti nno Kadaga yali azimba power base. Ekyo tekiri ebyo abulimba. Ani atazimba power base? Ani atazimba power base? Mwe babikuteekako. Kakati Kadaga yakwata Nankabira namwa 5 billion tutako Kadaga beya nakozi. Nja kubakata nenda bakubamba malire bino okukakanya obujoza atakati batte omuntu omu. They are weak point. Ebikonde tulina babaana abo tubakubere ddala bakulo tubeka na bulegi kaleega olutwe tukubeddayo gwe yaleeta awamba amalwaliro kawamba amalwaliro gonna kagulupu konna kayina kulwa batembe kayina okutemba ennyonyi n'olutwe lwako abantu bwe bakalabira bakuba endulu na bulegi bwagenda mu ddwaliro bakuba endulu abasawo kadukuna obugulu bwako kaddeyo nga Museveni akagobye bakagobemu bw'olaba kaze nga mutambula nakakuba nekateeka mu office buli yakalaga nga wabeerayo endwadde katambula kunuka zaako kanambi katambula ne walumbe waako n'abamonita bwe nakakuba nekateeka mu office olaba endwadde zikyaliyo amambuluka red eye kumunita obusajja bwa monita tebukyatunda bwavu buyitirivu kuba olire olaba abaana abantu be bagoba Kadaga baamukuba ne bamugjawo Otafiire yali mu justice nga ministry of justice yeyina okonomikatinga na ICC Otafiire bamugja mu justice kamuntu bamujja mu justice to tell you how powerful akalenzi kano komode kimbudde nkakuba nenkajjirawo ddala entwe yaako bamukalaba mukubendulu kako olutwe lwako kaluze mu mmotoka olutwe olimu ne waako tatambula babeera ku poloti yanga beekwesa tulina okuba akasajja kano tukube Dayana tukube Nabulegi tukuba Akulo okugirawo ddala akabondo kano kuba kakati babayinga time baga Mirundi agenda mu parliament kagende tukole naye ebyuma mbijjeyo agendeeyo abeereyo fatuveeko era basanyufu nnyo naye eggumba lyomize ne ligenda mu lubuto oba oliwonye era ngenda Are you serious on this parliament thing? Yes. I'm going to parliament wide in my ideas. I see. Already wide. And no, do I get money? Do I get money? No. Do I get money? No. Yes. Kubanga yansiba. Sente zange zonna erichi Mirundi is a nuclear boy. Epuwa Mirundi ekubye nekujjako obwa president nekujjako political crowd nekuba ku bukono yayo n'owunye nagise sezaalawo kati yakwekubira nemugenda nemulago n'abadduse lwaki tosokola bya kajiji mu ttako kalenzi gwe lwaki tosokola bya mukazi wo mu ttako kalenzi gwe n'olutwe lu ansa lwaki ebyakitawo nennyini ne bakazi bo tobisokoolamu tebakusangeyo mukalu wa nayo bakuzoganya babakuba ne babakuba ne sente they don't even have the money for them they think kugambye they even think nti it will be a relief to them but ali yakyalikoze nakugamba nti abasiramu baga nabbi waabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabagamba yalina mukwano gwe nga mwavumuzibwa amutawaanya namugaya genda owase nawasa omukazi asooka nakumana namuga nti ate nabbi obwavu obuli ewange bufumuuka namuga nti kyoba okola okimanyi wasa omukazi owokubiri nakumana nga nti nabbi obwavu bunnuma wasa owokumeka owokusatu owokudayi yaleeta riziki nabbi abuuza mu muzikiti nti muganda wange Mirundi eyantawanyanga aliwo sohaba wange yagagawala kakati ono yali atyanza okubeera ne ssente ye ng'alowooza nti olibeerawo olunaku lumu lukyategedde kati ndi mbatta busi bo baali balowooza Museveni yabagamba gandi and apologize to him 50-50 nakati buli omu kyabagamba ne mwenda kyabagamba mbatta kubenyondo omutwe maliriza if you wanted to rape a woman nakupa overpowering atoka ntuteese siriteesa naye oyo omulenzi nakana akavubuka ako katumwebaza kati omwana wange nako kajja musasula
ku nsimuka boli ne mu ggulu siryogerako nabo ate mu ggulu tebajja kubeerayo. Ebintu ebisinga biyitawo without the influence of parliament. Nkubuulidde nze sifuddeeyo. It is a soft landing. Abaana bange bo tebajja kweyagalako kanka asijja kweyagalako kubanga n'omulenzi yagatta bibiri yagatta president's ambitions zatagenda kubeera nazo. Kino kisse kino Mwenda yamugamba gwe nayokwana naawe tosobola kubeera president wa Uganda genda olunde empunu tasobola kufuga. If you have been killing people singa nakatambikana omusajja omukulu bwe yamugambye nti Mirundi yakwononya akumazeeyo. If you have been killing people, how many people have they killed? Nze we bangobera mu 2014 nakakati akasajja ako kakatta abantu bamiko lwaki tekakwatibwa ne katwalibwa Hege ne mulamu wako gwe kaleeta ne kagobawo olukwago naye naakwatibwa. Omuwala we president yamubuuza why you going? I'm going to treat the whole kama kuvumbagire dana kaba kuvumbagire bavumbagire na buleeti gwalama mu ministry kamba buli muhanga ayogera yaliye olaba Hanifa kawe yayogera olaba Hanifa kawe yayogera obada babasirise n'obugulu bwako bukalinga ensekeza amalwa kali nnyo Museveni nakawanako nekaleega ovukulani kati sasula pay. This woman must be charged with negligence of patients in hospitals. What was your role? It was to stop good. Kabakakwate nakalenze kano bakakwate nono yennyini bamukwate kuba president's ambitions ziriyo. Muhoozi must take a power. It was a stopover. Era Muhoozi ajja kujja akwate power kuba ono yakubiddwa ono talina waayita nti akubalale nga tukuba obutambi. I period Lumumba I period Kataga Beyanako. Lumumba survived by a whisker. I prefer to work with Northerners. I will destroy Chabazinga. To be Dana Munyuma, Kanubaka Yole, Mukaraba, Kako, no Ruaka, Toru, Bicabane Kankubuli. What woman got a kaka fan by Jamut? Abasajja bagobyaka sajja ababoda tikano Mirundi kayogerako ngakufana n'olutwero nyini lukalinga wansi wa pass temba ne bagoba omusajja paka ku police omusajja naganze ne Mirundi kwayogerako simumanyi sinze kizunza lutwe kakwa kajja na kutuuka ku mukono kwa kwatiyo bachwe tekanyinza kaina sefute yatumwebaza ne ya Diana ne ya Bugulu ne ya Akulu bweru Museveni yali wadde akola omulimu ku embassy nakana akakazi yali katutte ku embassy nenakalema ku embassy what is nakalema yakubanga amakampuni g'abantu n'agaggala bano batwale bokka. In fact let me inform the president kubazi following programu zino following nnyo era babaga nti kwajja ebintu. I have omuvubuka oyo oba omumanyi aliwa omuvubuka mutani wange omukonzo omumanyi wetubeera naye wali okimanyi nti bamwandika abaana 1,500 bwe baba bagenda ne bababuuza buli omu taatawo. Some of these people come from disparate families, others come ate kino Nigeria ekyo nakirabako bagendanga ne bakima abaana ku kyalo ab'okutta kino Nigeria kibaddeyo kakati omusajja oyo omwana oyo bababuuza questions nabaga ndi mutani wa Tamale Mirundi ng'oli mukonjo nti mama wange mukonjo ng'oli musiraamu nti jjajja wange musiraamu. Daddy always talks about it and he comes from an Islamic family. Era muganda w'Abahamu muganda we yazaala Hamu Haji Segawa omusajja ne batukula mu meeting ne bategeera nti Mirundi yajja kufollowinga ki omwana bamugamba tugenda kubuulira ekyama naye tokyogera. One tukuwadde return ticket passport ye bw'otuukayo tokola ki togibawa bw'olutuukayo kola ki bw'olutuukayo komawo. Ekyayamba omwana oyo kyali kimu yayina banne basoma nabo mu St. Lawrence bo ne bagenda mu ggwanga eri nga baana bawala oba beetunda oba bakola ki that's not my problem. N'abakubira essimu bw'abakubira essimu baali bazimuweereza bakonjo banne ne bamuzuula waali
In fact, it was near a police station. These girls helped the boy to return to the airport 2 days later. Banne abana ebina mukyenda mu mwenda, they were killed there. You know what has the man done? The man fled to Norway. But when you examine politically with the investigators, the company is linked to Muevas. Yes. Waliwo omusajja omulala ali mu Kampala muno yatwala abaana 15,000 n'abatundayo, ye teyaddayo, ne ofiisi n'agiggala, yazimba mu bizimbe mu Kampala. Yes. Kakati if we should not kill this business, I'm telling you. Bangladesh gets much of its budget from where? From soldiers who participate in keeping missions. Bangladesh must work just said. Peacekeeping. Ghana. The arrangement in Ghana is simple. If you secure a job abroad, you are given a free passport. Why? The passport expires in 5 years. You will come back to renew your passport. Of course. This is when you pay for the earlier one and the new one. I see. That's Ghana. Most of our people are abroad. Countries that support their citizens. Let me tell you, nzisagenda ku mupiira. Naye World Cup yali ekata. Let those who went like Mr. Magogo, my friend Magogo, mukoddomi wange Magogo. We disagree here, we agree here. We disagree here, we agree here. One sina permanent enemy. Bwe mba nkubulidde ekintu otegeererawo nti kikyamu. Toboyikotinga kisaawe kya haamu kubanga Museveni akyenda osinze. Ajja kuyita okiterwa mpaka. Nti haamu unlike you. Mu kisaawe ky'Ennambole mukozesa ssente za government. Haamu has never received any money from Museveni. Yadde bye bagamba nti oba seminti oba kiwa obireeta tosasula musolo. Haamu tasabangako Museveni sente. Kyekyali kya Magogo obuzibu. Ti Magogo yakola contract okuzimba factory ye. Ne bamugamba nti ebintu byonna tebijja kubeera ku musolo. But because of the changing pattern and the revenue authority, ne bimuleetera sente ki nyingi. Kakati today nkubuulira nti abaagenda ekkata okulaba World Cup bakubuulire. The policemen were blacks. Where did they come from? Southern Sudan. They come from Juba. And they were lenient to Ugandans. Waliwo omuntu gwe bakwata nga atunda omwenge. Tebamuhandingayo. That's Museveni's investment. I stand to be corrected. Whether the policemen, the many policemen who were deployed during the World Cup in Qatar, they are not blacks from Sudan. Majority were blacks. Yes. Why? It is even alleged that the first descendants of Qatar were blacks. I see. Even the word Sudan means black. I see. In Sudan, Sudan means black. Sudan means black. That's why I was told. Kakati bwe Kenya nga bagenda nga abalala bonna. Kakati nkubuulira. Why is it done in other countries? Why is it done? Why is it that abaana baffe abagenze mu America, abaana bagenze kuba Obwongereza tebabattirayo? When you go to the United States, many taxi drivers are Ethiopians. Be bazimbye Ethiopia, bizimbe ebiri mu Ethiopia. When you go to Britain, most of the taxi drivers are Jamaicans. Mumunalembekawa. Bw'ogamba nti andi ye agamba wano waliwo emirimu. That's what he thinks. Tasobola kwogera nti babattirayo. Kubanga kimanyi bw'ayogera nga babamusaba. Museveni tayinza kukkiriza nti mu famire ye mulimu abasokozi. Naye amukubye embooko omusokozi. Ejjoogo limufuumuse mu nnyuma. Tagenda kufuuka pulezidenti, tagenda kukola. He is panicking. Amukubye akambitirizo zonna n'azimujja. Ate n'ayanda n'amukuba. Bamugyeko agoba kati agoba bamwogezeza emyaka 10 nga mwe temuliimu. Ne mulowooza nti egyo emizimu gye batta nti akasajja ako kalifuna emirembe mu nsi. Ako nti abaana bako kajja bakuza. Abo abaana basindika delegation egendetereza ekintu kyagwo. Ogambye ono yamala dukinyamu. Bategeera kya muntu omu. N'ofuna emmwanyi biliyoni meka. N'ofuna amata. N'ofuna ennyama. N'ofuna amakampuni 40
gwatamatira oli kyoliko mandu toyinza kuddya musajja alina ekisambi kyantewaka nabba omukyo mukusigiri mwabayina buli nikozonzolutule mbukepankira kunzi nasalawo bakuba bukubi mbakubye mbamazeewo ndese nkimazeewo nkinyeddemu bizinesi njikubye buli kimu kyayagala okubanga anti mbu banoonya ssente bagule abantu kati akyatawanya ebibiina by'obufuzi yabayitanga n'abawa ssente n'atawanya gundi n'atawanya sipiika n'atawanya ejjogo lyokka limufumuka mu nyuma akatambi akaali ebukedde yayogera biki era mwenda yamugaa nti mirundi ejja kukuba nnyo because mirundi kyagenda okukubira kiri kimu kankukubire mirundi kyagenda okukubira kiri kimu nti your worker with the hyenas against the first family you are an internal enemy mirundi is destroying an internal enemy ate nabo tebakimanyi if I cannot trust you bwekibanga gavumenti yasezalawo gyoyagala okusuula nina akatambi nga agamba if I want to overthrow my father-in-law's government is mirundi where does mirundi go? Yes ojja kuyiwa ekintu ffenna tufe tulina qualities z'abukulembeze tewali ayinza kukkiriza kufuga gwanga gwe nakona kakinyenya lutwe kaddeyo ku constituency yaako abantu bakwate enkoni bakabuuza abaana abaali kulonzewo abattaggwe kolo yintu eyo kalenzi gwe kubanza ngenda kuba obutambi bwonna obwamulaani paka nga okakkanye paka nga entwe eyentwe ne mulamu ogwo waleeta n'obonyabonyalukwago naakuleya bonyabonyalukwa nga mutembi okusirika nga mutembi kuba kati abantu babukkirira gye buli obutambi bukola ki kati kankuba obunuka kankuba ekisajja kino ekikulu ekyo ekisajja kirooya kifoma minisita nekisokoola ate kyo kyagendanga ku frontier that man sat with the Chinese from Nanjing kiri ku record that man went and met Professor Kanyerezi kyenyini that man went and recruited Weyomba and Wawuya Makere College in kyenyini ekyo kisajja kyenyini kakati nekibagamba omusajja gundi nakigamba Wawuya and Weyomba. One of them stammers, as already say. But I hear Mirundi talking about this business. Mirundi, in 6 months, Mirundi will either be in prison, dead, or a district in his home area. You some a district, so bien ekijjawo kisajjagwe nkubaka tambi. Ekisajja ekyo kyennyini ne kigenda ewamulaani yennyini ngali kwa Kasi Avenue. This one is from Kiruddu. This one is from Kawempe. Chikutte ebiwuduwudu tesajjagwe dukira ekabale nga sinna kwogera. This is the end of this battle. Buli omu yenna ngenda mwogera 63 surgeons badduka wano including Namaganda. Akasajja kono n'olutulwako olukalinga olugosi lw'embizi akamunyabonyezo kamalo ennyo noona kwata ssente zange buli kiseera erich man is a nuclear bomb erich Mirundi kati you have tested the poor Mirundi bededal nekubanga omulalu akola mu katale omulalu akola mu katale bamala mukuba ne bamukuba nnyo n'emigo ne gimubuula abeera discipline omulenzi ono anaakoma okuniyanga ku bantu tajja kuddamu kuniri nga obutambi tabufunye kakati wulira ekyo ekisajja kyennyini kyekyabireeta nekigenda kwa Mulaani nekimugamba Mulaani nekimugamba nti you see that man pokes into your phone yeah whatever you say he hears them he prays them on radio. Oh there's an African with this technology nekimugamba tulina limit see the minister of ICT who was to move us has sent you 2 experts bakuteereza essimu yo ogule emitwalo 10 egya dola nekigenda nakyo bwe kakomawo wano nga kavudde wewe kava bitunda ne kakomawo Mr. Money Africans want money where is the minister? The minister told me let him come to hotel and we say katumwebaze nekekweka wansi wekati ebyuma byakakwata mu motoka zaako ngenda okubaka lenzi kano kayinda kudduka. I don't want to touch any coin from these 2 people. No biboononye tebisobola sente nja zifuna ku musajja. Yes kayina kuba okuwa katembe ennyonyi kasajja gwoyi n'okutemba ojja kutemba lwampaka kalenzi n'olutwiro
gwe wakatta bameka omusagamo gukunuka mu ngalo omusagamo gukanukane mu nnyuma zaako katukakube tukagirewo dda to eliminate to destroy this network kukakuba kagende heg Diana agende heg Nabulege agende heg for failure protect gundi akulo ye yakwata lukwawo balete Diana akulo bochoni akulo tukulina naye lwaki akulo tafa it would be advisable for akulo to swallow poison kuba bajja mutta bubi bagenda muteka mpira gwa tractor ne Diana bwalimirawo bagenda muteka mpira gwa tractor nkugambye it has confirmed. How many people do you have? Kana katambi kaliko kayingide million 10 abantu bo balaba yes yagala they are itching to grab these people lwaki Diana tadduka ate Diana yinikisirani mu family yabo kitabu batamuteti ya muzika lwaki Diana tadduka lwaki Nabulege tadduka Museveni yababwe ebifo ebweru badduke wano ngo Muliro tegunnayaka kano kote kulina we kalaga nono yekukumi ade mu business ze yekukumi n'ebya president's ambition Tewali bifu abantu batukuba ebizindala ensi yonna babutambi kubanga zinakana ekintu kimu nategeera talking by the way why doesn't this man come in a meeting and we know what he wants? No, I knew nti baali baagala president ambitions nga the only source of his money was killing people nga bw'otuula nabo bo bagamba when you give me money basigala basokoola sisobola. My problem is to stop obusokozi. There is no way you can kill a human being. Even when the recently told them, your people, if we recognize killing of people, I'm also vulnerable because you can carry out this killing of people legally. What about the illicit killers? No bajakuta nikagende wa muhozi kakanga abantu nikagenda no olabe eddogo likutwala ku basawo b'emulago abagenda okulumiriza gye bujja gwe kalenzi gwe kitegeeza gwe emmandu ekutiise ku mutwe nene nnyo tekayinza kuwummula ate kati pulobulemu zaabo kali evident ebiteni bwoteribwako kabutundu bobe watta Uncle Sam yababuuza you people why do you believe that you deserve to live when those you killed tebalina baana kalenzi gwe n'olutwerwo bobe watta tebalina baana omwana wange kuwatta tewamulesa baana mukazi wange ali ogenda okutwalira omuleseza baana kalenzi gwe tumwebaze n'olutwerwo kiriza why should the hangman fear rock has been using to hang others olutwerwo lemeza wano olutwe ono ye mubedde ajja kuddukira mu helikopita nga bayise mu luguudo anti Bobi Wine abadde taboogerako nga Bobi Wine yabayiira abantu mu luguudo ab'okusokoola is part of the group. Bobi Wine is part of the Basokozi group. Yeyayiwa. How do they capture? Bayiye ku luguudo ne babakwata be basokola. Yes. Abana bakwatidde mu operations be basokola. Kidnapping is be basokola. Be batidde malwali be basokola. Bobi Wine is part of this group, I can tell authoritatively tell you. Yes. Does he talk about it? Simanyi. The diversity human. Who will vote you? Kambulira sajja kana n'oyo omulenzi ayagala obwa president. In 1980 in Nigeria, the army decided to organize elections to give power to civilians. And one of the leading presidential candidates was Chief Awolowo. Chief Awolowo started the campaign. In 1969, the Nigerian government, I will advise the Nigerian government to defeat the Igbos, who were separatists. They wanted to separate themselves from Nigeria, citing mistreatment that were Christians against the persecution of Muslims. And this is why Nyerere is moving towards sainthood in the Catholic Church. Biafra was only recognized by Nyerere. I see. Yes. Nyerere recognized Biafra because of the Catholicism. Yes. And this explains why Nyerere is moving to sainthood. Chovola nali mu lupapula lwa Muno nga tulina olupapula lwa Musizi nga bayita Nyerere communism akubye code mbwafudde wa Nyerere. Kakati ate Nyerere mu Catholic Church yaliki. Is near sainthood. Yes. Nyerere yaddira ekereziya zonna n'aziwa square miles ettaka 5. Era when the Tanzanians hear you fighting over small plots of land here, that's why they are scared. They are not moving
you are proposing the East African Federation capital government to be in Arusha. But Tanzania is moving cautiously. It fears an influx. Tanzania is not like you. You think the Somalis, even if they are now part of the federation, East African Federation, the proposal, you think many Somalis, apart from the original one, will migrate to Tanzania? No. The majority are going to come here, Muchifurukwa, Nyumba ya Namwandu. Who cares about Uganda? Uganda was forged by force. It's only in Uganda where even the colonial government had to force Uganda to vote for independence. In the city wali ajagala. Alingo omwana gwe balonda. Tewali ajagala. Kakati okimanyi nti ogula ettaka mu Kisenyi Omusomali ye chairman. Okisangawa. Where do you find this? Yes, I can understand. Mugondi, you shouldn't look the way Africans are coming in. Naye n'Amerika ekugamba nti bano ba Kissinger, ba Andrew Young, ba Schwarzenegger balisobodde okufuga America. They are popular. Tebazalibwa ku ttaka lya America. Wano mu Uganda mujja kulaba Omusomaali ali mu parliament. Because of their numbers. And nobody cares. Ile gwanga ani aliko. Money. Akakasajja kayogerawo kamulanga. Ne kagamba nti Uganda ni police takataka. Kenya ni police takataka. But Rwanda don't dare. Yes. Kabamanyi wano bazanyirawo. Games zaabwe. Buli alina ssente wano. Foreigner wana akujogerawo nakuba mukono. Kubanga wafa wafu.